Ndikani nekisa ne bakimalako kati sikyalina kisa bankubya ne mbaboggolera Abannayuganda bakubuukira nnyo ng'ovuddeyo nga baagala obayambe ekituufu ekirungi era okuyamba nakubana kati zisiri musiramu naye ku mulimu gwange ate abasiraamu buli lunaku bano nawo lanchi so bungi buli lunaku gebuuza oyo Brian buuza oyo wako buli lunaku ku ssaawa ziba 8 baje ne basayininga senza lanchi emitwalo ebiri buli lunaku sibamanyi si mikwano gyange si kinebwe buyambi bwensobola obbawo naye abasajja tebatera kukaaba kati oli bwenda bangagezako kunyigiriza okunzizayo kyenava kimpisa bubi omutima gwange kuba ekisooka yaaba ayogera tamanyi eno gyenvudde Adija naawe kimanyi gyovudde wabi okuddayo wabi era bw'olaba teri mutemu asinga ng'omutemu akuzza gye wava oyo muntu wataba mutemu nnyo okunkola ekyo ati sintu ngambe mwana ndi bulala so mpeyo kyompa dhani okunza gye nakola bayo kusente laba abagoberezi bo baagala okutegeera ddala Shifula wamuwa mitwalo 3 essimu n'ogimuggyako mbu byali bya kamera ate ebintu bye natwala kale ate ebintu ebingi bye natwala kati mpozi n'ekirala nti ebyo ebintu ebingi bye watwala wali ogenze kwanjula ani ate omulala ewa Shifula okay kitali kibi nedda nyonyola abafanzi babakwagala abagoberezi bo kale abangoberera poza buzaji nti eyo gye watwala ebintu owa mama wa Shifula wali ogenze kwanjula tutte ebitabo ekkalaamu piki feya ni neiba na yaja katolina mukuwemula katatu teziza sente meka shedi tuzireke tunaleka okwebala bwenti okuva wansi paka waggulu mba mu capital wa wakko gwanoonya oba mu capital wange oba mu capital wange okuba katebe ekyamazima tutandika okubala kyoyagala tubala Adija ebyo byenjagalira ddala Chris brand gisome Zekna genda ku Google ngende ku Google yes chimala ate malemba teleo screenshot sagala banyige eno 15 ate nkakasanze mu Uganda zena soko gikwata siwe kiri wako yegwa soko kwata 15 mu Uganda uyo mubuzi ate saajigula na wano najja nayo okuvewa kuva je nalimba US 15 Pro Max tujibalire meka simaye kuziriko kati tubalie kuziriko kati nya kitundu mu Uganda nga 7 nedda yavaayo dda mu Uganda 7 kale tudde ku eno sawa yeriko ye latest leta nkwatemu mu sawa y'omugagga bino gano gemaalo getukola nga tusisinkanye abagagga bino tetubiraba nnyo kati eno ye bayitaani apo wachi milioni 3 kitundu bwoba wakana nabo bakirabaawo genda kusenkyale gadget sebabuuze ya meka zino galubindi ojja kusaakingako galubindi wali zimbuulidde ezo zo kano kokka n'empale yokka n'engatto mba milioni zange nga 13 nkutidde ku mubiri wano nga tekuli simu Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708-842-821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalungi abali ku HK Media yenze Hadija Kigozi olunaku olwaleero nina Doni wange ono omugagga mbagagga gwe twasigazawo mu Uganda gwe tuyinawo mwebale kutulaba bannaye mwebale kusubscribinga tuzo okubeera nti tunyumyamu olunaku olwaleero Doni tankyalirangako sikitegeera Chris Science okulaba jati ndi bulungi oli oti obulamu butambula butya butambulanga we nabobala wow zino zeba zenjagala owulira tandikiddewo bwatuka obulamu butambulanga we wabubala abantu abalina obulamu wano e Uganda obutambulanga bwe babubala batono ddala batono tubateeke mu ssaala tugambe nti Mukama bakwatireko nabo butambulenga we babubala yes
Abantu bagamba toli mugagga owulira otya okuba omugagga? Anti obutaba mugagga mu Uganda si musango. Babuulire baabo bakulaba. Abanda beera obutaba na ssente si musango mu Uganda. Yes. Ate nga be bajja eno mu kabokisi ne bakusabira. Bulungi nnyo ne nkakulaga kajjudde. Tobalabisa basonyi. Ne nkakulaga kajjudde. Wow. Naye ng'obulamu butambula. Obulamu bwo butambula nga bwe nabubala. Okusinziira ku pulaani zange. Omuntu akulaba olunaku olwaleero ku HK Media ayagala okumanya Don Chris yaani. Amanya gange nze Christian Asiimwe. Oli Asiimwe. Musajja wa myaka 3 mugumu. Ng'okyali mwana muto. Nina kuba neemeka. Sente wazikola ddi? Fe batugamba nti abaana b'emyaka egyo muba temunnafuna ssente. Tunaona abantu abali mu myaka 25 nga balina ssente. Myaka 25 nga alina ssente. Kubanga nze mpulirako okwo ku mutimbagano abantu nga bagamba nze njagala musajja mugagga simanyanga ate nga muto ate omuto tosobola amufuna nga mugagga. Yeggwe omuto gwe tulinawo mugagga yekka. Gwayagala ssente omwagaza ky'olina kaki? Olina ssente. Gwanoonya owa ssente olina ssente? Olina okuba nga olina ssente. Of course. Ayinza okunnoonya olina okuba nga olina ssente. Yes. Abaana abato abagagga mbadde sinnababbala abamu mu Uganda. Ne mwebali Adija gwe tolaba. Oba sitambula. Mpozi ninga mwebali abaana. Gwe nga tukulaba. Kuba nze nasalawo munda. Nasiima. Bagala kubalaba. Nze nasiima ndabikeko gye muli. Lwaki sikutunuulira? Nina okutunuulira. Teekawo abantu bandabe nga mutunuulira. Nasiima ndabikeko eri Obuganda ne Uganda. Abantu bakwekkaanya. Abantu bannekkaanya. Naye nga bambi abaana gye bali. Abaana nno gye bali myaka 25 kubanga njagala nkubuulire. Uganda erimu ssente okuleka nga tomanyi zinoonya. Teweetaaga genda ku kyeyo. Wano waliwo future. Ekikulu oba tonneezuula kiki olina kukola. Yes. Kasita oba nga tonnakwezuula osobola okukola guno n'okola guli n'okola guno n'okola guno n'okola guno. Era tofiira ku mulimu gumu bw'okola ku mulimu gumu myaka 2 nga tofuna gwesonyiwe noonya omulala. Okitegedde? Waneeno we tulaba omuntu alina ssente kitunyiriza ddala naddala omuntu nga tubulidde ku mutimbagano nti ninamu tuyisibwa ddala bubi. Kino tekikuviiriddemu obuzibu? Ng'obuli Wadija. Abantu okukuvuma, abantu okukritisayizinga. Kati naye nina enkola. Kale tugambe nti abantu abamu twakuzibwa bulungi. Bw'onvuma nga nzija essimu yange. Nankebera Dija Kigoza nvuma. Nankebera statasiyo. Yaani. Bwe ndaba nga nkusinga sikuwa budde nkwesonyiwa. Bwe ndaba nga bwe nkuwa mu bulamu bwange tusobola kundi Saturday week nga nkwesonyiwa. Ate asobola okukuliisa. Akkirizibwa okunvuma. Kati era kye nsuubira nti teriyo muntu nga tulumisira siemu ng'alina obudde bwange. Era omuntu abeera awo talina na kyakulya alina akadata ka 5 yasuubira okunvuma. Naye nga ate bwantuukako tasobola kunvuma. Omuvubuka atusanze awo kati nzikirizza bulijjo mpaka nga simumanyi tamanyi. Birimu n'okukkiriza n'okuwakana. Kati nzikirizza kyo kigambo kyatugambye. Kati wavaayo okukakasa oba bwe bulamu bw'obwo? Bwe bulamu bwange bwe nali njagala. Sirina gwe nina kakasa gundi abantu balina ssente mu Uganda wano. Abantu bagagge Kampala wano. Ontegedde? So kakati togamba nti nze yavaayo ndi wakabi nnyo. Kiki nalondawo kye nali njagala. Bw'otyo bwe walonda okulipinga obulamu bwo. Yes. And that's amazing. Abantu bwe bali. Kuba buli omu alondawo kyayagala kino kye njagala. Nsobola okubamu n'omutwalo wakko ne muwaaka 2. Naye munaye weetabye mu bantu bagagga batono abavaayo ne bajja mu bantu Chris ekyo kikwebaza. Naye nze ndi muvubuka Adija. Era bw'otunira abantu bonna b'entamu n'abantu nkozesa abakozi teba sukula abayizi 24 23 ne bonna abavubuka. Bano ge majeego. Ebyo ebirevu babeera bamaje baani. Bano ge majeego. Nze tusooka amaje wange ovuga wiishe naawe. Tekisoboka. Bodegadi wo abavuga wiishe empya. Olaba ne sukuuta tavuga wiishe. Bodegadi wabuddewo. Olaba ne sukuuta tavuga wiishe. Kanyama w'omugagga okubanga avuga wiishe sebo tokita kyangu. Wano bakanyama batambuza bigere. Adija awo tuveewo. Musajja tumuweteddemu ekkoona. Omusajja anyuzeemu atambuddewo bubi.
bano be bakanyamabo abakwasaganya just bembera nabo sibera nnyo n'abantu bangi ekintu okikwasizza maanyi ekirirudda wadde kyennyini ekya ekintu okikwasizza maanyi nze nkufolowinga nkulaba mbeesibako totwesiba waliwo abaŋŋamba mbusinyirira ndi musyofu kituufu ndi musyofu no toli musiiwu sinyirira onyirira waliwo yangaye nti mpunya bubi abaana banyiiga yakusanzeewa batanda banga nako naye ne ŋŋamba nandiba nga mpunyamu bubi nabwe nali musanze ndabika bubi olabika bulungi bagamba dija abaana baabo olabika bulungi Chris ate ne gundi n'ebyoyambadde bya bbeeyi zino shedzi za sente meka shedi tuzireke tunaleka okwebala bwe nti okuva wansi paka waggulu mba mu kapito wa wakko gwanoonya oba mu kapito wange oba mu kapito wange okuba katebe ekyamazima tutandika okubala kyoyagala tubala adija ebyo byenjagalira ddala Chris brand gisome Zekna genda ku Google ngende ku Google yes kimala ate mbale mbaterewo screenshot sagala banyiige eno 15 ate nkakasanze mu Uganda zena soko gikwata siwe kiri wako yegwa soko kwata 15 mu Uganda uyo mubuzi ate saagigula na wano najja nayo okuvewa kuva je nalimba US 15 Pro Max tujibalire meka simanyi ziriko kati tubalie kuziriko kati nya kitundu mu Uganda nga 7 nedda yavaayo dda mu Uganda 7 kale tudde ku eno saawa yeriko ye latest leta nkwatemu mu saawa y'omugagga bino gano ge maalo getukola nga tusisinkanye abagagga bino tetubiraba nnyo kati eno ye bayitaani apo waki milioni 3 kitundu bw'oba owakana nabo bakirabaawo ogenda kusenkyale gadget sobabuuze ya mmeka zino galubindi ojja kusaakingako galubindi walizimbuulidde ezo zo kano kokka n'empale yokka n'engatto mba milioni zange nga 13 nkutidde ku mubiri wano nga tekuli ssimu no nga nessimu kweri yonaku ebiri milioni 13 bw'ogattako ekiwoowo kya miliyoni namba kubanga kyo kinkakatako rumiyoni awo navaawo aludde okundaba kinkakatako navaawo awo kinkakatako okuwunya obulungi ssebo kikukakatako ng'omugagga ng'omuvubuka olowooza buli muvubuka awunya bulungi laba nno Chris yandiyagadde naye talina busobozi bannange okuwunya obulungi si busobozi bungi ekivundu bakiseera olowooza buli omu akozesa kivundu ng'ekikyo wali abantu abawunya obulungi nga bakozesa adija byogera tubitegeera omanyi ebbeeyi y'ekivundu bwe tuba tuzze kugundi ngula flavors 3 nga ziri ku 1.5 kutidde flavors ziba 3 n'okubako wano mwana wanaateeka na wano n'okubako wano bw'anaaba ava nga atakiira wati paka wano nga wonna wawunya buki bulungi kati balina omuze ogukombako wano kyokisusa omugagga kyokisusa omwana gyakola paka wano wonna nga wawunya bulungi deodorant gyokozesa wano yokka wano miliyoni mmeka mitwalo 2 deodorant ey' 3,000 wano Rexona njawulo ejja kuwunyisa olusu eyo gigula 2,000 bannaye kutidde oyo wako nagenda naye natambulako naye abimaye era nabigula alaba teyabigira kubanze nga tetaweza 800 oba 5 sigigula era n'abampadde ebirabo bya birthday nga tubaleseza 10,000 ziri ku office njala oba wakoze mutuuka naye ekigeri engato ze 10,000 tozambala ziba zinyiga ziba zikunyiga oba ziba zikwokya zinyiga tobera comfortable ziba zokyayokya kati balumwa nesina kyabakolera weyagalidde mu nsi y'omukwano awo wetukwagala nigwe n'obeeraawo naye lwaki otulumya okutuusaawo omanyi abantu abasuze enjala olunaku nagula TV television ogikola otya like a TV station kati kitegeeza mba mukyalumu kati mbuno obutini kati mu TV wano ze tulaba olowooza agenda gula eriwa Braze
nawe lowooze olowooza mu TV eziri mu Uganda olowooza Don Chris agenda kugula eriwa manya gwe kyomanya kuno omwaka agogwa tujja kuba tulina telefayini eyaffe inshallah television eyange otuyita otuwa emirimu mbabonyebonye kati wamukyabonabona kati nga tokkiriza YouTube channel nga ntekawo amateeka gwe wakkomba akuwa mulimu saagala kiwala atamera enviiri oba oyo aba agenda kufa obwavu omusajja okuba waaki omusajja akamugomanyi Brian engeri gyankuba nange mukwa ne muteeka bwe atuula bompuli omusajja wakamukuba okuba kutta wakonsaaga twavudde ku wishi tudde ku simu mapeesa nange ekyamazima jati tuse ku kiwalaata nkyabalumya paka kuwulirawo kinkakatako bino olina gw'obikolera okulumya nedda lwaki olowooza nti olina gw'olumya anti bo bakirowooza nti balumwa bo bakirowooza nti balumwa naye nga tulowooza nti bituluma baluma naye nga ate nze sirumwa naye nze nandibadde ndowooza tuli bavubuka ffenna bw'oba ng'olaba muvubuka munno ng'alinako eddaala lyayo kuba sinnatuuka gyendaga nyimbi okke bw'oba ng'olaba muvubuka munno ng'alinnyeeko ku ddaala eryo naye welwana nnyo olituukeko mufuule mukwano gwo musembeze mwebuuzeeko agakatunda tulina ebyama mubuuze kyakutukole jangukwate wano yes then okwata agwa akasimu ka akalayisi n'olwanika okukuba nagenza okunoonyeza abanvuma ng'essimu zirimu enjatika naye omuntu agenda kukola ati oba screen guard era nabwe yatika basaakenda oba screen guard n'obijjawa mu kunoonyereza kwenkola oyina abali mu field eyo nze nnoonyereza era ekintu nkiwa obudde bungi kiwera ddala wiiki ng'emba naddala omuntu akuvumye nfuba nno nnyonna n'omuze ogujja kati nga muno mumakindi abasinga abantu bali mu makindi muno ne mutuukako naye bwakutuukako akankana nokanka okategedde nga nnaaliwa anoonya wali ka wifi ne data tayina addeyo akakasa abantu kyalabye ezirusinga ovuga za bbeeyi olina bondi kyeki bondi y'emmotoka otunda mmotoka ngula emu nenjitunda ngula emu nga ya bbeeyi ate nenjikola ki nze sirina bondi nyinza ogigula ku wakko nyinza ogigula ku ggwe nyinza ogigula ku muntu yenna kasensanyusa nti yenye kati nange ate nina abagagga bange benkuba ku muki kati ate tosobola gula ku wakko mmotoka anti sokompulirize uli ati gyewakko omuveeko oyo sekawule talina kyatugamba Brani oyina emmotoka zosa okuguza Don Chris nsobola okugula ku muntu abantu babayo ne bikwatamu nakibenzi gyengekyo yakigula kawumbi okumunyigiriza ennyo n'omuwa ate n'okivuga mu wiiki ate n'okitunda kati anti nze talina abagagga bange benkuba ku mutwe nina abagagga bange muganda wange nengatta ddabolo ekintu kino okikwasizza maanyi anti ndi muvubuka ate asoma nnyo ate nga ndi mugezi nnyo tewasoma nasoma nesi nnyo kyawukana olaba wako yasoma abo si be bannamawulire kamyo kyayo bakuwa mulimu nga tewasoma anaye nze temuteka mu bintu byammwe ani Chris wanjajati kati kwegamba ekintu kinene osazeewo okiwanikire eddala okipike paka kitumbire mu bbanga kyensinga okwagala lwaki nkikola bwenti kyekinyumira jese ekinnuma ti bwe kiba kinyumira ate kinyiiza abalala simanyi lwaki ogenda okulaba onaavuddeyo kino ogenda okulaba onaavuddeyo kino kiri kino kale nze ng'omuntu kinnumira kinyigiriza kubanga njaganya abavubuka nze ne ku ofiisi yange bw'otuuka abavubuka emikwano gyange bavubuka bensinga okuwa emirimu era ntunia nnyo n'ekyemyaka twali tumanyi nti abantu abalina ssente babeera basoma ne bafuna ne masters ne diguri gwe wakomawo era okikwasaganyiza oti bwe nakoma tuwaleke as long as mbaleemu paka ku ttaano obukugu mbuyina nnyo mu kubala peepa okubala ssente si bibiina aba peepa mawoni era ntegeera nnyo natandika nina ekisa ne bakimmalako kati sikyalina kisa bankubira ne mbaboggolera abannayuganda bakubuukira nnyo ng'ovuddeyo nga baagala obayambe ekituufu ekirungi era okuyamba nakuba nakati nze siri musiraamu naye ku mulimu gwange ate abasiraamu buli lunaku banonawo lanki so bungi buli lunaku gwe buuza oyo Brian buuza oyo wako
buli lunaku ku ssaawa ziba 8 bajja ne basayininga sente za lanchi emitwalo 2 buli lunaku. Sibamanyi si mikwano gyange si kinebwe buyambi bwensobola obbawo. Buli lunaku ku Yidi ku lunaku lwawe ngulira ddala ebintu nga ne kamera tewali nimbawo ebintu ku Yidi. Nze ngenza okujja mu Mataala mbaddewo nga nayamba wakko oyo ku mukolo gwe namwe muloko bammeka ate nga zonna za bbeeyi gwe mubuuzi naye teri n'omu yakinyegako. Wako yayina okutubu yayina babu kyovola baasirise era kyekinyiiza naye ye yavaayo n'asirika busirisi okisegedde. eno banno ne bakuvuma. Waliwo omuvubuka omulala bamuyita Ashiro ow'obutiiti omumanyi obutiiti kati oyo mubuuza nga gye nvudde wange ajjamu okuwa A to Z ow'empere. Si Bruno Betty Maswanku oba Maswanku yes Maswanku Maswanku si ya Bruno Betty Bruno Betty mulala Bruno Betty yono omukyala yehiti gyayina yehiti gyayina nene dde omukazi zembeera ze ne ku mukolo bwe yali tawa musanyufu emuna tonzimuula nesoma omukazi wattu si mububi mbadde just sagala kubyogerako tetubyogerako ne musajja wange ssebo Bruno nedda mbadde nkuwa sigino kukakasa nti tekituufu nti tekisoboka na Uganda kale ngenda bawanikira emikono mbasabire kati mu kusaala yange nga nyiiza bunyiiza president akeere ku bana Uganda mwenna mugende muve wano tuddewa mugende wali emitima gye muba nagyo ne baana bansabudde zikiriza kikuluma okusabula kinsanyusa kuba kinyongerako gobadde okimanyi bakuba Don Chris ng'ojja essimu yo ne Don Chris yaani ng'okebera ng'era onfuna kati kisinga okwewuunyisa ogenda okutuuka ogenda otuuka ku gundi ku Chris gwe boogerako ng'ali free nnyo oba otunidde vidiyo zange si walampa muntu nkola binnyumira kumbe nze byendowooza nti binnyumira bibanyiiza ate buli weekend obeera ogenze mu US kati buli weekend tufuluma Friday tudda Monday bannange kitukakatako mutuwe ku ssente kakati fade tebaatuwa buwi mwazikola twakola bukozi ono omugagga tagenda soboka ono omugagga tagenda soboka mutuwe ku ssente tugezaako tugamba twokye bwe bakulaba nga badduka obookye kasita otuuka bwoti oba nga bamanyiiza ozi naye sikijjukira ekyo kikola ndowooza balabika buli bwe bakusabanga obookye ng'obookye ate gyekyo saaki sikikolangako owaliwo gwo wange owadde mukwano gwo n'omuwaayo buwe ne waba wajja nze kati gino nga mbunjokyayo ku ddiiru ki naye abasinga balowooza ndi mudongo naye siridde awa nnyira bujano nga nti njokyayo kafolowawo sikugoberera tongobera bwontomera gwe lwaki ongoberera on social media kati sigakokyayo vaako ku social media yange giveeko nabali ku social media yange mbayigiriza bye bakola ssente bizinesi eyo gy'olina yennyini ku mulimu ogwo nnyini gw'okola yongerako so sinkwokyeyo kati gwe toba folowa wange oba musumbuyi naye kati okikola otya abakazi tebakusumbuwa Chris oli mufumbo nina obukwakkulizo ate nga buzibu bwakutuukiriza kitegedde Adija kambi kugambe biri ebintu biri bisatu ate ngera kizibu nnyo okusanga omukazi nga bibiitinga oba bibiitinze anoonyayo kiwakko kye kimawube kye n'atulugunya ekyo naye kati nze ate ndi mugezi ndi businessman ekyokubiri Adija nze nganze nkimanyi nti ndi wakabi nze nkimanyi nti ndi wakabi kyekikufula owakabi yenze oli muyimbi no yenze oli star kyempulira ontegedde ngwadde okimanyi mu lubiri lwo ewaka oli queen of course tuva ku public kuba obeera ewaka ogamba wano wange ndi wange okigedde gwe weerondya ky'olina okubeera obadde obuziza nti abakazi bansumbwa biri ebintu bisatu ekisooka olina okuba nga olina ebbina ekyokubiri abasajja baagala maki anti abasajja ffe twagala mabina olina okuba nga olina ebbina ekyokubiri ng'olina kkala kino kikulu nnyo ng'olinamu ku ssente you know why saagala ssente zo
niyo beera n'ekyokufiirwa tosobola kukola kya busiru ku nze obanza okukola ekyobusiru ku ggwe ye ndowooza yange kyobola tebansumbuwa omuwala amanyi nti ali chip talinya wendi yes basumbwa aba ne-infection basumbwa aba ne-infection bakyafu obugege bulinga obugege tokuba nnyo bakyala munnange ndi mukyala abakyala abali chip ab'ennansana kawempe naye kati ate abo ddoni obeera tosobola bagendako naye waliwo n'omukyalo owa bulijjo kankugamba ekintu kimu alijja abakazi ali mu level ensinga ate guno omulembe gwatabuse anti nze omukazi yansalako mu ofiisi yennyini nyina nga gonkolera nkulya nini tunuulira gwe nga simutegeera awo tutuuseewo anti kyegambye abakazi babikola ennyo n'amaanyi babikugamba tewaliwo akawala akabaga mufulume njogeremu neddoni wekabagamba gamba wavaayo mugamba boyi tomalaayo kaali kafaanana kati esijjukira kakugamba katya oba biŋŋamba enkya neggula ebyo mbunkulya naye kati nze si afuta ekyo nakyenoonya omutima gagutambulira sagala nnyo omuntu ali kimu kati kiki kyama kye kirimu amabina mu nyashi nyashi kyama kye kiri mu nyashi olina nyashi kati gobuuza omwami wo kyama kye kiri mu nyashi omukazi ng'alina nyashi ng'alina kkala yatula mu mutto gwa benzi nukakasa ndatudde mu mutto gwaki abatalina nyashi kala balina tula mu wishi ate nga nkadde kono wa wishi empya yematira okufa Black Queen Association yagenda kubuukira n'agiwulira doni anzise gwe kyobumanya Black Sugar si yagikulira Black Queen Association yagenda ogenda agiwulira ebizigo babinywe badde mmanyi oyagala nakyo oyagala kizigo ene bw'olina ssente ezigula ebizigo tewali buzibu omukazi bw'omufuna osobola omugulira ebizigo kakati bw'oba mukazi mubi tolina kabina olibula tugenda zaala baana ki nakyo tukitunuulira lekerawo okubeera nga oli bulala naye nga gwonoonya bali akabina bakalya oba olwedde muyina ze mulya kabina bakalya ate mwagala ebyo mwana abadde kyona adijjawo tuveewo gwerekanze ku mabina tewali buzibu watuti essanyu bwe tuti nsooka ne nkutunuulira ng'okkirizibwa okunziba okkirizibwa okubba ng'olina amabina olina kkala ng'olinamu ku ssente zo ezizo kati zino ssente ezange zaate ziba zigasa zitya obeera contented toba muyala tekako white toba muyala bwe njogera ku muyala okitegedde toba muki toba muyala abalungi abatulaba olunaku olwaleero tuli ne Don Chris alina emboozi eri very interesting ye ng'omuntu ate ne social media mbutuufu amazima atuvuga sipiidi ate ffe abannayuganda tetwagala kukkiririzaako ddala naye nga tetulina kyakkola bwe kityo bwe kiri yegwe waffe kati obadde oŋŋamba ebisaanyizo abaana abawala bye balina okuba nabyo ebisaanyizo kiki wakongo ntunuuli ekisooka kya byonna olina okuba nga olina ebbina eriri ewamu siri eriri bwe riti eriri ewamu ekyokubiri olina okuba nga olina kkala ekyokusatu ng'olinamu eriri ewamu otegeeza waliwo ebbina liri bwe riti waliwo ebbina nga liri bwe riti waliwo eriri bwe riti bwe riti ate ogera ku lino eryakola bwe riti erya round eryakasa epiki omwana oyo alina okuba nga alina akabina bwe kati akawatodde n'akalago kalimu ebiseera nga 3-4 weewammwe alina kuba weewammwe abeewamwe tebalina eno mu Buganda sinnabalabayo kati ekyemba njagala ne ssente alinamu ne twagala ssente abasajja kati nammwe ennaku zino mwagala ssente tetwagala kutunnyonnyola twagala ssente mwagala kimu ssente okay omutimbagano oguvuze sipiidi nno alinaja kimbadde simanyi munnaye omutimbagano oguvuze sipiidi ge mazima kendezeemu nze buli wendaba ku for you page Don Chris kati lwaki banyiiga wavaawa wavaawa n'otugwira in the skies okay nenandi nga ku Uganda kati oli wano ndi wano okikwasaganyiza wano abanjagala kwebali ku akawunti yange yoli akusanga nakwebaza nze ngenda mu bbaala ne bangula ebyokunywa sebo nange nkuba oluseke ngenda mu bbaala ne bangula ebyokulya n'ebyokunywa ate nga bya bbeeyi
Endooza ate kati abo abakugulira babeera bagagga plus. Abagagga Yemmwe talina naye adde gwe ekikumi osobola. okitegeera ogenda kati bulamu bunyumira bwe buti nti oba oliawo ne bakuyita ku mukolo ogw'obuvunaanyizibwa oba oliawo naddala ngaaga amasomero bampita si kuzannya katemba kuba siri muzanyi wa katemba okwogerako n'abavubuka ne bakuyita ku mikolo gy'abavubuka oba oliawo sima minisita gundi akuyise oba oliawo so kati nze ng'omuntu binnyumira kubanga ebyo byali ebirooto byange nze ndi mwana munaku nti eddembe lyange nange lyankola wakulira mu famire enjavu okufa obufi wakula olunda nte nte saazirundako wadde nali nga naliwo nga tuli banaku ayira kati emboozi onaaginyumiza ddi next time kuba empanvu mukekaabyamu kiro gyamu n'akatambaala saagala okaabe nze sisobola kugojja kaaba nze nkaabe ate nga nkaabira siba emitwalo 5 gya kaaba ate ng'emboozi teyatuuka ku nze anti kakati naawe oli mukyala muzadde olabira ddala ng'etuuse ku mwana wo nja kujja n'akatambaala ojja n'akatambaala gyoba ojja n'ettawulo ogiyise ejjiimu mbezi mpanvu naye kati kasita olina ssente ebyo byonna ndowooza wabyerabira ate abanvuma banzaayo mu nnaku bakuzaayo mu nnaku ate bati lwakuba sikyalina kyegyo luli wayinanga nakaabanga ng'okaabiraki kunvu abasajja tebakaaba tebakugamba tebaŋŋamba bakaabira mpozi mukwana ateeyo mu kisenge nga beekwese tayagala omulabe nti akukaabira naye abasajja tebatera kukaaba kati oli bwe ndaba nga agezaako okunyigiriza okunzizayo kyenava kimpisa bubi omutima gwange kuba ekisooka ye aba ayogera tamanyi eno gyenvudde Adija naawe okimanyi gy'ovudde wabi okuddayo wabi era bw'olaba teri mutemu asinga ng'omutemu akuzza gye wava oyo omuntu oba taba mutemu nnyo okunkola ekyo ate sintu ng'ombe mwana ndi bulala so mpeyo kyompa dhani okunza gye nakola mpaayo ku ssente naye nga mulimu abaswallowinga pride nakubira nagamba Chris bambi binyizeemu yes n'abanga akuwabula naye nga kirimbu kimunyizeemu akakati olaba Chris n'abanga akuwabula kendeeza live za TikTok ezo nego Uganda oleko bayita mmere bano omusajja abasobola mu 7 yankubira essimu kati bw'aba amaliriza okwadvisinga n'akusaba ssente neera kale era munaye katero olaba ninamu ekizibu kale sikyasenyenye nnyo mitwalo nga 3 Abanayuganda essimu bakubazaabizi okufa obufiirwa kuba nataddemu koodi era zizo message ozaba zipopingira kumukumu tewali ya business wa kyetuva tukuba ennamba eyo nga teriiko alina personal line yo yasobola okutuukako tuli baluseke Chris yogera amazima yogera waluseke se ovamu ebyo ebintu nedda seboze siri waluseke ndiriyo Chris kati watuteereddemu koodi ngiteekanga mu bulijjo bakuba kati waliwo kirala olunaku ogaba ssente nga mmeka sikyagaba wakita bw'owaayo omuntu omu eyeetaaga obwetaavu bakyogedde bati bw'owaayo omuntu omu ali mu bwetaavu musango mu Uganda okuwa omuntu si buzibu naye n'okola ebikunyumira musango kaakati byo ebinyumira byo nja bikola ekyo nja kikola buli lunaku Monday to Saturday buli kyowulira ekikunyumira bulungi nnyo okufaako obufi era nze togenda keera kumakya kuŋŋaana kulya kakomando nkaliira ddala bwe mba nkeetaaza ne ngipaakinga wawo sisale ate siriya ziza restaurant ntuula ku kkubo ninkalya ate nkikoledde banka buuza abo bino bye bagamba mbwe omugagga tabeera ku live omugagga talya kikomando gwe si ye ggwe nze era live ngibeerako kati njagala gamba ebigambo binajati mugagga takola bwati kati nze mugagga ojja kunvuma nga nkusobola nkukusange twekube okufaako obufi gwe buuze ekyali emalabwa omugagga olwana kasita ompisaamu eggaali ng'ekituufu kiri nti nkusobola bwe nkusanga nga twekuba tibibaga nti omugagga takola bwati nze mbikola kuba okyali myaka bw'oba wakunvuma nja kukuvuma ontegedde nkutegeera bonoite ebyekisirusiru byebyo balina engeri gye bateekamu abantu nti ffe tuli bannabbi tetusobya mukwano nze nsobya nze nsobya
bw'ononnema okkuba nja kusiba bye bintu bibiri kasita abanga yakuyikiriza kasoba nga gonjiikiriza era bw'otunula page yange siyikirizanko muntu eyo ye rule number 1 sirumbangako muntu in fact nemba ku interview nga wano kimbuuzaako ng'oli yanvumye eggulu nkugamba simanya tukikole ki tukiveeko saagala kuteekawo olutalo either oli muwa platform oba y'okumpa ki platform kwa buli omu asobola okuwa mu ne platform etegedde bulungi kati ekyo nga nkivuddeko nze osooka nkola ekibi essaawa zino nemba mukambwe nnyo nkya nemba nga nteete ng'owateredde dda saala nabbimanya ne bwe nkusanga mba nkusonyiye jesi nti ate gwe oba ontya bw'onsanga kuba oba ojjukira kye wakoze naye ate nze mba sikuyinaako buzibu wabula obuzibu bwenna nti ng'ogenza olemezaamu awo nsobola okubeera n'obuzibu nga nzajja ti naye nga nze ng'omuntu sirina otwala na munnayuganda munnange era mbaaganye bannayuganda bannange mba nnako omutwalo ng'oyagalako ebbiri nzikuwa ontegedde bwe ndaba ng'oli wakamanyiiro nga nkwesonyiwa emikwano njesalako bwe ndaba nga nvuga sipiidi oyo yenze kasanda nga gyontwala sitegeerayo bwe mpulira nga nnyiize nnyo nga nfulumako eggwanga aye nakizudde olwenfuluma eggwanga mba temulina mawulire ate mba mwogera kwange ate ono Doni yazze tuyisaamu gaali buli lwe maasiri mu ggwanga mba temulina mawulire oba tebalina mawulire namala wiiki si bbiri nga Uganda nsirifu temuli ayonoona kati omwonoonyi n'enkomawo eyo gaali nno otuyisizaamu bwe mba siriiwo kale mabegako wiiki bbiri ani ayonoonye bwe sibadde gwera oyonoonye anamaze kudda nnyonoona oyonoonedde ku live ki ku live za TikTok mawulire ga Uganda era ku live yange nenekyanga nakati wenjogerera olweggulo ndi ku TV yo era ogenda kundaba kitegeza ndi musumbuyi onshitegeera ndi gwogenda kunvuma oteeko TV nga nze ndiko ngambi TV ogiveeko ogende ku Snapchat nga nze ndiko ogende bannange ogende ku Instagram nga gyendi ku X nga gyendi ogende ku X nga gyendi ogambe ye munnaye omuntu akoze atya kikyo olina okola inava mu ggwanga lyo waŋŋanguka kubanga bwa tojja kunsobola naye bye si birungi ajati mwana naye nkwagala nnyo gwe toli bwoti naye wookajjako anyway nze siri gundi saakalabalaba gwe toli bwotyo abaana balina ebandetera eggaali awo nga twakajjaja ti ningamba oba nzireyo gyenva nolaba nga akyagenda malako ninga nenedda sajja asigala muki and ekisinga obukulu mu Uganda kasoba ne connection ekuwoomera Uganda ebeera bwoti connection kyeki kyekyo bwekireke bwotyo kasoba ne connection buli kimu kiggwa mu Kampala asooka nentya ninga oba nzire gyenva ajja tinga ntidde oba nkite sanywa mukite ninga oba nkite ninga bannayuganda nabasumbuwa busumbuyi shefula agenda kuba mukwate nimanya nti nedda nimanya nti ngenda basumbuwa busumbuyi ate nti bw'oyogedde ku shifula nonzijukiza shifula ono omwana shifula omwana omuto kati wamufuula ki bonna bataano mikwano gyange bonna bataano batya kagulupu k'abantu bataano bali mu gurupu y'abantu bataano batugamba mbu tewamuwa simu wamenywa mitwalo 3 tewali buzibu nedda tewali buzibu ati ono munnamawulire alina okibuuza kyokka ayita kimanyi nti shifula alina essimu ye oshigedde nze shifula njogera naye naye wamma abakulaba abagoberezibwa baagala okutegeera ddala shifula wamuwa mitwalo 3 essimu n'ogimuggyako mbu byali bya kamera ate ebintu byenatwala kale ate ebintu ebingi byenatwala kati mpozi n'ekirala nti ebyo ebintu ebingi bye watwala wali ogenze kwanjula ani ate omulala ewa shifula kitali kibi nedda nyonyola abafanzi babakwagala abagoberezibwa kale abangoberera kozobuzaji nti eyo gye watwala ebintu ewa mama wa shifula wali ogenze kwanjula tutta ebitabo ekkalaamu pikifeya naye bannayajati kati olina mukuwemula kati ate omukazi ona nina nkutezi omwana adde yasome akutte 3-0 omwana adde yasome mbubishi akati
bwe nayamba Lwasa bayogera ne bagamba ekisooka ninkwambuze nawulira nga nze nno nga nsekera mu Lwasa ne bagamba yamuwadde ssente kame bavuddeko namwe miliyoni etya emu abalala ne bagamba ayamba bagagga banne abanaku tabakola ki abayamba ninga kali kati nga ngendeko mbanaku nengenda mbashifula gwafuuka musango mwezi mulamba ate nga Shifula yali aludde nga akaaba essimu sina ssimu munfunireyo essimu nakiwulira ekyo ne interview yange netugenda netubikola byonna byonna netubimaliriza kati nagwafuuka muki gwafuuka mukazi wattu oyo gwolaba n'abeera ku bunkenke n'abalaga essimu wano nawali nga babiwulira nga tebabiwulira naye nga mukazi wattu Shifula essimu yagiina akola bimirimu gye ne banne bavubuka bali 5 era bansanyusa bonna kubanga tebeebaka obudde obw'ekiro bandibadde baba mu kunoonya ssente obasanga wano baba tutemuka nayitika wano batutemuka wali abadde ya 2 10 30 balina n'akamuluka kaabwe ssebo boolaba kati bafunye emmotoka bafunye wadde bagiina ndowooza kubanze nakabala emirundi nga 3 nga bagirina nze kimpa essanyu nga ndaba eyiiya kyokka ate eriyo gwe kinyiiza obunyiiza okategedde kale abantu b'emitima embi singa Adolf Hitler akomawo ng'ate muntu munno muddugavu munno moba olimi olu anti munnange abantu amali obubi bangi kati bwe balaba ng'olina gw'oyambye kati ab'omutima omulungi mu nsi bafuuka batini atolaa gavumenti ennyini eremeddwa obbaya mwenna olunza ate atakolera gavumenti ate ne Mama Fiina yalekeraawo bbaya naye baamunyiiza nze waliwo omuvubuka yavuma Mama Fiina singa mbadde nnina obusobozi omuvubuka oyo nandimukutte yes nga mpulira kinnuma ku mutima okategedde Mama Fiina simusinga nga simumanyi naye omuvubuka yavuma Mama Fiina biseera byamabegako nga mpulira obusungu bulwengira nentuka ne mu blog nasaga abakoda mubirako ng'omuvubuka alaga mulinako obusungwe nga buli wateekako live awulira alinako obusungu abantu bamisyuzinze nnyo amasimu gaabwe yes so naddira ekko erimuli munda naliteeka ku ssimu ye ensi neeriraba era agenda tukugamba nga si kyayamba nga awulira obulumi bumutuuse waliwo kye bayita ekyomunda nze nange natuukako nenga akati saakuddamu bbala siddamu kuyamba nendagira sekretary wange nemugaa siriiwo ku bayambi abaagala obuyambi ko nga baali bayiza omuze nga bajja nze njaye kusonza eddwaliro nga bajja naye nga siina nnyo ne kambaweeko booyi gwafuuka musango bba waako ne banvuga sipiidi wano nawali ninga yenfaaki kwaki n'ensi neweesonyiwa bannayuganda wama tudde ku mbozi yaffe abannayuganda njagala obaveeko mu bitiibwa kati njagala okumanya gwe ng'omugagga osipendinga otya obudde bwo obw'eddembe ebisinga okunyumira kati ebisinga okunnyumira nyumirwa nnyo nga ngenze ku kizinga n'omuntu gwe mba njagala ku island nga tuwali kye tukola okuleka okwebaka n'okugenda okutuulako toseka nti kati oyonoonesebwa onoonesa ati kakati sinnamalayo mboozi okuleka okubeera mu lumu nga twebase oba okugenda ku lubalama lw'ennyanja tutuule nze nga nzi ekinyumira ekyokuba ekisinga okunyumira kwe kuvuga mu kansimayo gye ndaga long drive yes kivani bwe nagenze Zanzibar nga bwe nagenze Zanzibar navuze obuvuzi kuva wano Uganda Nairobi paka Tanzania paka Zanzibar kanzi kyekimpa eddembe ekyo kimpa eddembe kwamba nkoyeza omubiri gwange nze kyekimpa eki oba okoyeza omubiri gwo ate nga ogenze n'omwagalwawo okwebaka bwebasi nze mba nvuze yabeera mu kwebakako wano singa yali waali ne kataliyo kati gwe ne Jobless Billionaire nkolagana nki eriwo wakati wammwe yagwawo lwaki yagwawo omukazi yagimalawo ate Jobless yatugambye nti nno omukazi teyaliwo anti nenzikiriza kati gwe nange nalaba n'okwesiba ku bantu weesiba bwesibi ku flona kirabika kitegeeza toyina we watuuka naye okutuukawo twali tulagawo oba matugga oba zana tetwatuukadde nateete Nairobi namuntwalako tewali buzibu embozi tugiveeko tetugiva kuba Jobless toyagala muwa platform ate platform kiri mu lulimi ki toyagala mwogerako toyagala muwa makulu sijja muwa makulu oyo sijja muwa makulu ate ye yagambye takwinaako buzibu
nange simuyinaako. Flona agamba nti omugabanga ngoye nti omukazi mukuwadde wuyo mutwale. Anti okwagala bwe Yaliko wuwo. Ani? Flona. Flona yani? Omuyimbi. Muyimbi. Yaliko mukyala wange. Yaliko mukyala wo? Ate kati omukazi nga yakweganye. Kanti yalina omusajja ompi. Jobless. Kati kyava akwegana. Ate ne Jobless billionaire n'amwegana. Ne waba ayagala Jobless billionaire ayagala nze tufaanagana Jobless. Mufaanana. Tufaanagana. Akitwale nti otumu babiri. Kati ate wano. Era byera kati era nze boss. Jobless ena dolwataga Jobless mutunuulire musajja wattu. Enyinyi naye muyite yeesobola. Kale omukazi ali wa bbeeyi akola video mukadde 2, audio sima wabo kadde 5. Tajja kusobola zisasula. Era Flona ajja kumaliriza zewuwo. Atadda. Mulyango baguggadde. Njabalaga omukyala gwerinda. Tadda. Njabalaga omukyala. Omukazi omugobedde ddala bwotyo. Atoba yayenze. Embozi yafuna tugiveeko kuba nabirabye ebintu. Embigoberera wamu n'ennyiga wamu n'enseka. Kiki ekyasinze okunyiza? Alina bwe yagambidde wano mboni musajja mufumbo. Kumanya oli musajja mufumbo bakuwaayo. Mbone mukazi wange mukwano gwabwe. Kaninga kana akaana nja kakwata nkakuba ekibooko. Brand enamba. Eriwo. Ogenda gikwata. Nange ndi kakati nange nina brand, nange ndi brand bya mirundi 2. Brand agenda kuyisaamu brand. Nina brand ndi brand. Kakati nembanga omwami mukyala mufumo muyimbi omwami minisita mu buliri babirala miggo giba miggo ngumi. Tolumba America. Eriwa gogirabyewa. Kulaba olumba America. Kyekyo mukyala muyimbi omwami minisita obaki mbadde njo kyeza. Olumba America. Naye era naye lata anyiiga naye muntu. Anyiiga. Era osanga wankubye olina kakkana wowe. Neyo mukyala oyo namuvaako bye twabivaako. Twakita. Ne Jobless muyinaako obuzibu. Ne ku birthday nalina okubeerayo. Kati ntambuza bula kyova nagambye kanjagala alinamu ku ssente. Tokyayagala bano abawala buli musajja gwasobola okutwala. Wamma kati amakulu otegedde point yange. Era bawala taliyo nja kubeerawo. Omulinde paka Yesu wanamu. Nze nina omwana wange nga njagala omwana wange. Nkulabanga. Ngalavu yanjeza ku baby wange. Okay. Paka lwendi funa linzija kulavu anesi suubira. Mama omwana. Yandeka olwo yala. Ng'oli mwavu. Kati wazifuna. Nkyali munako. Kati wazifuna. No ndi munako. Yali akusinga sente. Ate yalina. Kati wazifuna awulira ati. Nina sente. Ozina sente. Ndeke simanyi naye gyali simanyi. Omuntu agenda e USA buli weekend. Oyinza okuba nga toyina sente. Era ngenda USA yokka. Canada wa buli wamu. Uganda ya mwemberamu katono. Ebyo mbikola kwewala blackmail. Oli akola blackmail ng'olunaku lwayogerako tewali mu ggwanga. N'ava n'ekintu kyomanyi blackmail ziri wano. Oli mutu. Okitegedde bulungi. Gwe bujja katabo konti ennaku nali nfulu. Koma bweziti. Kati bwe nnaku z'ogamba ezo wakati awo nakikola ddi ekyo. So omukyala gyali twayawukana lwa bwavu awatali buzibwe kuba kiri nnomo. Embeera yali mbi. Akayimba ak'emitwalo 4 kabye wali wakuleekaana wansi eri. Olimba naawe yojja wasulanga. Kati embozo naagimpaza. Anti lulala. Era nze njagala nnyo omwana wange. Namukwata ne muteeka mu international school nga ndaba kikigenda okumpa essanyu mu mutima gwange. Okitegedde? Kubanga yamundekera nga mwana. Andi twali bayaaye. Omwana akawaaniko kaako. Oyinza okwanga okuteva kolyango banze kuteki. Kati oli single father. Ate omusanyufu. Anti omwana wange yekka ngamba daddy I love you ng'akimiininga. Kitegedde bulungi? Kakati Flona bwana ngamba I love you nga takimiininga. Ani agenda okunzibako omwana wange? Tewali. Kati mama omwana eyo gyali ye musanyufu nti olina omwana wekka. Kimanyi musanyufu olw'ensonga omwana alivinga obulamu obulungi. Kuba ye taliyo bulungi nnyo kiri awo. Takumisinga anti omusajja bw'aba alinamu ku ssente baby daddy. You miss them.
eyo tuve yajati kazo jamogo yambufumbo mwali sajja mugambe naye kati ffe twogera era babiwulira oyogera ekigambo kimu naga kasajja wakawulidde era abiraba kubanga akugoberera era ajja kubirabira ajja kundaba ng'omwogerako naye si okusimogedde okay kati Skypins mukola biki Skypins eyina agyogerera sikirizibwa kugyogerako okay yes ddala nno oli mugagga omutuufu no brand zino ziri bbiri anti batugamba nti wavaayo okuba kalango kuba bwe bagamba Don Chris otambulirwako ekigambo owa Skypins which is okay kisegedde ninga company yanjawulo nange nganze ndi wanjawulo so company ina agyogerera ayogerera byonna ebikwata ku company so mu bufunzi nga management enzikiriza ogerera Skypins yes kale ekyo kijja kubeera kyalala alright kati nga ngenda okusibula olunaku lwaleero abavubuka abalinganga ggwe abayigomba okubeera n'essente nga z'olina oyinza obbalekerawo ka message ngenda sooka balabula nti Don Chris ayina account nga 10 zenalabyeko bajja kubabba ku lw'ensonga 1 Don Chris takolera online ekyokubiri eyange eri Don Chris UG nalebye empitirivu kweziri abaawo n'abaana abamu abankubira banzijeko sente bansuubiza okugenda mu Illuminati mubavubuka mu Illuminati tebiriiyo bintu ebyo tebikola ki baba bakubba ku lulwo ate naye muvubuka gwe akola ekyo mu linnya lya Don Chris kyusayo noonya erirala so mbalabula ndiwoyoga Don Chris TikTok Don Chris UG Instagram Don Chris UG X Don Chris Yogi ne Snap kati wasigadde oba ogenzeyo ku lulu mukole bukozi oli okusuubiza ensi n'eggulu nti ogenda kufuna sente z'amangu akulimba tebiriiyo bannange tebikola ki tebiriiyo bankozeemu fake account nyingi bajja kubabba nze siri wa Illuminati siri wa Super Life the businessman era nze omunaku simugjaako sente ze okuleko muwaayo baki bwekiba kisobose kyensobola bagamba kyesibegendereze bebereremu esimu yange kweri era bagikebera ne bankubira ate nga bakabamubuuza kati ate nga ogifunye entuufu anti yasoose nangamba waati so mwegendereze kati mpozi ngenda kusemberayo abaana abawala abagala abasajja abagagga engeri gy'oli musajja mugagga bo bayina bakole bukozi era kyekikulu kati bino mbibagamba mwe bawala mmwe okwagala omusajja omugagga oyo n'akimanya nti omwagalako ssente ogenda kufuna ddembe tagenda kuwa kitiibwa kubanga kyoyagala kyalina akamanyiro kagenda kuba mujjiya ate nga tolina kyakukola n'olubuto noba olufunye ojja kuba olufunye ku lulwo mbalabudde basisita bange omusajja n'amanya nti omwagalako ssente n'akimanya nti zoyagala agenda kukumanyiira agenda kwogera bubi okategede togenda funa ssanyu mu kiwanoonya yazikuwa atandika atukensa nga takyazikuwa naye era nze njagala wa ssente tolina kyonga tujooga nze nkabirako mu ssente mukwano nze banjogerako eyo abali ebweru tebajja bitegeera nti banjooze nange tebyekwekera bifuluma fuluma nyambadde galubindi bwenti nnene ni mu cross country ng'onyumiza ebyo laba ono anyway bannange emboozi yaffe badde mpanvu nnyo kwisibula abantu bannayuganda mbagala nnyo Don Chris wano mbasiibudde abatanjagala nammwe mbasiibudde ze mbagala bwenna ng'olina omutima omulungi nze ndi Yesu embaseebwadde ekitiibwa kinene abatanjagala bamanze sibaagala abatanjagala nange mbagala yamukoma okunvuma mu platform so kati mwerowoozi wamanze abatanjagala sibaagalira ddala ekyo mukimanyi nze seekweka njagala energy enjiwooyo agimpadde ngasangasa ngabira sijja tuuka mu kizibu ntuuka okwagala okunoonya wenneewola akasente ng'ate nga gwe nawola sente zange ali awo atudde nkuwola mmanyu naawe ojja kukola ki ojja kumpola so eyo ye poliisi yange banaye mwebale kutulaba mwebale kusubscribinga
bw'oba oli mpya ku channel eno nyiga akagamba ako ka subscribe okubeera nti otweyungako. Bw'oba oli ku Facebook, Instagram, ku TikTok, ku Twitter beera nga otufollowingako bulambalamba. Yenze HK Media Hadija Kigozi. Assalamu alaikum.